President Museven asanyukidde nnyo Banadini okwogeza eddoboozi limu ery'omwanguka erivumirira obuli bw'enguzi omuli n'okuwutanya ensimbi z'Abannayuganda. Abakulembeze b'enzikiriza zonna obubaka bwabwe bwa Pasika babwetoololezza kuvumirira enguzi era basabye abakwatibwako babeeko kye bakola okutaasa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Omukulembeze wa Uganda Yoweri Museveni mubaka bwe w'amazuukira awawadde ng'asinziira mu maka ge Lwakitula gye yakwatidde Pasika asabye Banadini obutaddiriza mu lutalo lwe batandiseeko olw'enguzi era ababba ensimbi z'omu omusolo abayise Namujinga yennyini asensedde eggwanga lino alikuumidde emabega. Agambye nti bwe yali ateekateeka gavumenti yakiteekawo ng'abasawo ba district commissioners abaami ku masaza ab'amagombola n'ab'emiruka nga be balina okubeera abasirikale abasookerwako mu kulwanyisa enguzi wabula enkola eno nti teekozeseddwa bulungi. Mu ngeri y'emu asabye Bannayuganda okwetaba mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi ng'abakulembeze baabwe babateeka ku nninga nti era ne ba RDC gye babeera mu bitundu balina obuyinza okubuuza abakozi ba gavumenti engeri gye bakozesaamu ensimbi za gavumenti. Museveni era akyukidde Banadini n'abasaba okunyikiza enjiri ey'enkulaakulana mu ndiga zaabwe n'okubakubiriza okwettanira pulogulaamu gavumenti zeetaddewo ez'okwekulaakulanya. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atenderezza nnyo essaza ly'Eklezia ery'e Kasana Luweero olw'amaanyi eritadde mu nteekateeka z'Obwakabaka ez'okwezza engulu mu by'enkulaakulana. Bw'abadde yeetabye mu kitambiro kya Mmisa eky'amazuukira ga Kristo mu lutikko ya Our Lady of Fatima Queen of Peace e Kasana Luweero, Katikkiro agambye nti essaza lino lijjumbidde nnyo enteekateeka ya Mwanyi Terimba era abantu ba Kabaka baakomya dde okwekubagiza. Ne bw'osula ku malaalo omufuta dda ne moli nantume bangambye mumwagala nnyo abeeruweero yabiyimba. Buganda yava waggulu n'egwa ku ttaka naye tetusobola kubeeraawo nga tukaaba akagenderere n'okukwata ku ttama. Era neebaza nnyo essaza lya Kasana Luweero okwetaba butereevu mu nteekateeka z'Obwakabaka nga Kangaawo ne Ssentebe Rosters Kibirango n'abalala bwe boogedde mu kugaba omusaayi wansi w'enteekateeka ya Kabaka Foundation. Essaza lino Kasana Luweero lyali ssaale nnyo ate kati mpulira n'emisinde temugenda kudduka n'ebirala bingi. Ennimiro z'emmwanyi zirimiddwa nnyo ku bigo, mpulira kumpi ebigo nga 8 ku 100 mu ssaza lino birimye emmwanyi ebigo. Mu ngeri y'emu Katikkiro asabye abantu ba Kabaka mu Buganda ne Uganda yonna okwefumiitiriza ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ow'amazuukira n'asaba bonna abakoneddwako nga beemanyi bakyuse mu nkola. Agambye tusse ekitiibwa mu ndagaano ne bannaffe ne bwe ziba tezaaliko bajulizi. Ndaba omubaka Sekabira, omubaka Nabukenya, omubaka Sekitoleko mwegaana bye mwasuubiza abantu oba mubikola. Naffe oluusi abakulembeze tukola endagaano nammwe ne tutatuukiriza. Abalala tebasasula mabanja agataliiko buwandiike. Wano mu Bulemeezi waliwo ebbanja lya Buganda mu lutalo ery'okuzza ebyaffe teryaliko buwandiike. N'abamanyi abalyanaka n'akasaka bamanyi weekali endagaano we yakolerwa ebyaffe binaggwayo ddi temubimanyi abeeruweero. Tusse ekitiibwa mu ndagaano ne bannaffe ne bwe zitabaako mujulizi. Omusumba w'essaza lya Kasana Luweero Kitaffe Lawrence Mukasa kalaatidde abakristu obutamala googera wabula babeere n'akasengejja mu kamwa okwewala okutabulatabula emirembe gy'abantu abalala. Bamulumbirawo n'obukambwe nga bagamba ekiggwa kino baakizimbira emyaka 46 bwe nga bwe tukulaba n'okitulira mu nnaku 3 n'aba engeri eyo tewano kwe tubalina kintu tasoose okukitegeera bulungi n'akibakira bagenda okumunnyonnyola ebyogera tusoose okubyetegereza nakkakkana ate ne yeetonda mu nsonyiwe badde sibitegedde naye bayinzuka mukoona olulala nga tonnayogeranga osookanga kwetegereza. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka akulembera essaza Bulemeezi Kangaawo Ronald Mulondo asinzidde mu mmisa eno n'akunga abantu ba Kabaka okugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Beene egigenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 7 Ogwokuna olwo babeere basaale mu kaweefube okumegga mu Kenenya.
Omusumba Mukasa n'abakulembeze b'ekitundu ekyo abeetabye mu kusaba kuno basimye nnyo Katikkiro Charles Tamayiga olw'okusalawo okusabirako eruweero Paasika eno. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe Paul Ssemwogerere yeegasse ku nnyinimu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II eyavumiridde enkwe n'obulyake ebyekwese mu bannabyabufuzi abaagala okwekkusa n'okwegaggawaza. Mu bubaka bwa Namunswa obusomeddwa Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Joseph Mwanyamuli Ssemwogerere mu Lutikko e Lubaga nga bubadde bw'amazuukira ga Mukama waffe Yezu Kristo, Magulu Nyondo alabudde abakulembeze kwagala okwekkusa n'enkwe. Twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yezu Kristo ag'omwaka 2024. Tukulisa bannaffe abeenyigidde mu kwegayirira nga basiiba. Tusaba Omukama abawe empeera mu kwegayirira kwabwe. Twongere okusabira abantu baffe abali mu bwetaavu naddala olw'embeera y'ebyenfuna eyeekanamye mu ggwanga lyaffe. Essomo eritujjukiza bulijjo nga tukuza amazuukira ga Mukama waffe ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe mu Yesu. Bulijjo tufube okunywerera ku ebyo bwe tukkiririzaamu, tuleme okuwubisibwa n'okwegaana bantu bannaffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi, wabula okwesigaŋŋana g'abantu. Ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi, naddala nga tujjukira omukwano n'obwetoowaze obweyolekera mu kubonaabona n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yezu Kristo. Mu ngeri emu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe Paul Ssemwogerere alabudde ku butawa kitiibwa eri abantu abakulu obusukkiridde mu bavubuka ensangi zino ettemu erikolebwa ku bannansi n'enkozesa y'emitimbagano enkyamu gy'agambye nti teweesa ggwanga na Bwakabaka bwa Katonda kitiibwa. Tuli ba Luganda, tuli ba mukwano, tusibuka oluusi ne mu lubuto lumu, naye tubulwa okutegeeragana n'okukkaanya n'okusonyiwagana ng'ate tuli bakristu ffenna twonoona. Ate naffe abalala bakoze ensobi tubeere bakkakkamu, tutambule mu bulamu obujja, obulamu obuzuukivu. Ebikyamu byonna n'emize emibi egiri mu nsi yaffe ensangi zino tusaanye tubisse ebbali. Okuttiŋŋana nga twaswala nnyo, omuvubuka omuto w'emyaka 2 n'akwata emmundu n'akuba jjajjaawe n'amutta. Okuwaayiriza leero social media yajja okuvuma obutasamba ku kitiibwa. Olwo omusajja ekitiibwa kyakikuŋŋaanyiriza myaka na myaka. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza eby'amatendekero ga waggulu Dr. John Kizesto Muyingo ye asekeredde nnyo bannabyabufuzi abaluwooleza mu kulwana entalo mu bintu omutali, n'asaba amaanyi agaggweera mu kulwana obutalotalo obwo gazibe mu kulwanyisa enguzi n'okukuuma obutonde bw'ensi. Tubadde tuwulira ennaku ezo ekibugumubugumu ekiri mu nsi yaffe kivudde kuba nti entobazi obutonde bwaffe tubwonoonye ne tubwonoonera ddala. Nsaba tuzzeewo obutonde bw'ensi nga tusimba emiti ku masomero, mu parishes ne mu maka gaffe. Otherwise ekintu ekyo kinaakontinuwinga bwe tutyo obulamu sujja kuba nabwo. Njagala kumaliriza nga nvumirira abantu babiri era naffe tubakyawe. Asooka ye driver abavuga endiima. Okwokubiri gwe njagala tukyawe atuvumirire corruption. Ffe abakatuli tutandike okuboola abantu abo, tutandike obavumirira kubanga enguzi tekomye bukomi mu gavumenti nene mbitongole ebirala ne mu madiina yeeyingiddeyo. Mu kusaba okwo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebazizza obubaka obubaweereddwa nga bannabyabufuzi n'asuubiza okuyambako ku buteekesa mu nkola. Ekitambiro kya mmisa kino kyetabiddwako ebikonge mu Bwakabaka, gavumenti ya wakati, abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'abantu balala bangi.
Obwakabaka bwa Buganda bulabudde bannabyabufuzi abeerumaaluma okukikomya wabula balowooze nnyo okukolerera abantu ababalonda n'okusoosowaza ebyo ebyabatumwa. Mu bubaka obutongole obuvudde embuga obusomeddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Wagamugumbule mu kusaba kwa Pasika mu lutikko y'omutukuvu Pawulo Namirembe, Obwakabaka buvumiridde nnyo enkwe n'okwerumaaluma okuli mu bannabyabufuzi ensangi zino nga n'abamu bavudde ku bigendererwa ne badda ku byabwe. Ebyobufuzi tusaba bannaffe abali mu nsonga ezo babeere beegendereza ennyo kubanga nabe asensedde muffe okulyamu enkwe mu bannaffe n'okutandika okutuyuzaamu ate ng'ekyo kizibu nnyo nti kasita tutandika okuyulikayulika olwo nga omulabe sitaani afunye omuwaatwa yongera okutwegabanya n'okutukola obulabe mu nsi yaffe eno Buganda n'eggwanga lyaffe Uganda lye twagala ennyo. Awo nno kyetuva tusaba bannaffe naddala abo bannaffe abatukiikirira mu byobufuzi beegendereze nnyo okutwala omulamwa gwe baasinziirako okujja okutukiikirira mu lukiiko lw'eggwanga. Obwakabaka era buzzeemu okujjukiza abantu b'omutanda okuwagira emisinde egikulembera amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ku Sande y'ejjange ennaku 7 omwezi ogwokuna eginaabeera mu Lubiri e Mengo beetabe mu lutalo lw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Era mu kkowe eryo tulina enteekateeka ez'okudduka emisinde. Emisinde gino Ssaabasajja yagisiima gibeerewo ng'amazaalibwa ge tegannatuuka. Naye ng'ekinyuso ekigendererwa mu kino nti essente ezikuŋŋaanyizibwa zigenda okujjanjaba abantu abalwadde bannaffe naddala omulamwa gwe tuliko ogwa siriimu Mukenenya kubanga obulwadde buno bukyaliwo buli kiseera buli lwe tudduka wabeerawo enteekateeka ey'omulamwa. Okusaba okwo omulabirizi w'ennamirembe omujja kitaffe mu Katonda Moses Banja akulembeddemu okusinza awanjagidde gavumenti eyongere okulwanyisa ekibbataka obwavu obufungamye ku ggwanga lino enguzi n'ebirala ebimaze ku bannayuganda emirembe. Omwana wa aliddawa oli naye oba ali mu kkubo wamulambikira oba yabadda mu mikono gyo n'akubulako. Amawulire amalungi ge gano ti Yesu azze okutereeza byonna ebyakyama n'okubikomyawo n'okutuwa omukisa okomyawo n'okufuga abaana baffe okubenyweza mukube golokofu nti ne balibanga bakuze ekkubo eryo baleme okulivaamu. Ennaku zino waliwo ekibbattaka abantu nga babiddwa ettaka abantu nga balajamu simanyi mubalaba ku TV. Omukulembeze w'ekkanisa z'abalokole era omusumba w'ekkanisa Victoria Christian Church mu Ndeba Apostle Dr. Joseph Serwadda yeekokkodde obuli bw'enguzi obweyongedde mu ggwanga lino kwe kukoowoola bannayuganda bonna beegatte okugirwanyisa. Omusumba Serwadda akulembeddemu okusaba kwa Pasika ku kkanisa mu Ndeba akinoganyiza nti ng'omulokozi Yesu Kristo bwe yafiirira abalina ebibi n'abakulembeze balina okukkiriza okufiirira bannayuganda era Yesu azuukirire mu bo beerekereze ku lw'obulungi bw'eggwanga lino. Kakati nze ndowooza nti bano abasobola okwerumaaluma olwa corruption ekyo si kipya. Kati mutuule wamu mutegeragane mugyewo corruption kati mutuule wamu munoonye solution ku nsonga ya corruption. Tewali kipya. Omusumba Serwadda era ayogedde ku ky'okwegatta kw'abasumba b'abalokole n'agamba nti omukulembeze eggwanga Yoweri Museveni y'ayinza okubayamba ku nsonga eyo nga bw'azze akikola ku basiraamu. Tewanaba kubaawo akola effort eyo ayinza okukola ekyo okugezaako okugatta abalokole bonna bafuuke ekimu. Ye Pulezidenti Museveni akyakigaanidde abasiraamu yakibayambako n'atuuza olukiiko olunene olwa Supreme Council n'abeekiwuli n'abaawa naye abalokole tabagezangako. Kati ndowooza kyekyamugambisa abalokole ate bwe tunayobera okubayiriza kiyinza okukola obubye bagira bagenderaawo naye nga tewannaba kubaawo nkola yonna.